Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Apollo wanditata yebaleko etata jebaliko sewo ogera ne Kadima Kabogoza ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Mukuru Kadima tata nsanso kula batata bwe dansirika messages anga mpitiri vinyonga nange nsanyuse naye owai wanditata tosindikanga message mpitirivu nnyo ati munnange bwedda neetaaga obuyambi munnange nanjagala onziremu ntaase nange nekizibu nga kinnawulidde ggulo manye ggulo nabadde ku pulogulaamu ye ku mutabizi ya taata nga omuntu gwabadde oyogerako naye oyo nga nange ebizibu ebintu bifaanaganya muganda wange oyo yabadde alina ebizibu nengamba nange akuweza emessage ndabe nga lwakinange ontaasa nange nina ennaku ya mukulu Kadima mutawaana ki mukulu Kadima kankubuulire kanzire ne balibbali nina obuzibu munnange obuzibu bwe nnina wakawala wamuwala wano ku mizigo tusula ku mizigo mingi nnyo nga omanyera emizigo gya ghetto egyabafuna mpola omaze n'omwana omuwala myaka mulamba wano nga mbeera naye bagalana nga tuli mulaavu mpitirivu nnyo nga omanyera abaagalana naye kati batuuka ekiseera omuwala wemukwatako takyayagala kukkiriza nsonga zaffe za mu kisenge ng'onomugamba nti wayi mama gundi bave ku kiggulo kale tayagala ku kiggulo eky'omubuliri nga bw'omanya ebyaffe ebyabasajja nange yatuuka ekiseera nga yeekyanga ng'agamba ayagala kudda waabwe yanga nkoye biki nga mugamba ate buzibu ki omuwala muwa sente nga mugamba kale oba okooye naye ewamwe wanamala okubuulira neweteekateeka ewamwe osanga nakukubira esimu nakunona Apollo wanjitaata abeewala baali bakumanyi abeewabwe tebamanyi bino bintu bya Kampala kusinkagana sinkagana ne mutta ekyama ne mwefuula abafumbo naye nga temuli wadde ewamwe tebakumanyi naye kakati munange omuwala we namuwaayo ku ssebo namuwa ssente nga ayagala gyekyaza ayagala agenda waabwe nga nze manye omuwala alina mu kusaaga kuba lwali kumba omuwala agenda omuwala we yagenda olowooza munnange yagenda kakati munnange waisewo wiiki nyeemu kakyanga omuwala agenda mu kyalo naye okumawo ko nadda bukyali naava ku mulimu omanyi ngira sisaakubuza okumawo mangu okumawo neniba wange mumanyi bulijjo muwuulu olaba omuwala asiimuula ankubye omugongo akutamya atunudde eri okulaba kuleti nga figwa ndabange eyo omuntu gwe nali njagala eya mukyala wange ayire nindokuba agenda okukyusa bwati ng'ate agenda okukyusa bwati fensi nga tankubako maaso bweti nyina omulaba nga si yeye omuwala ng'ayingira mu nnyumba yatya mangu n'ayingira mu nnyumba nayeggalira omuwala ye yaŋŋamba nti agenzi mu kyalo si galufendi wange ono omuwala ngamunda kati nange kinnaku nansooka ŋŋamba nyinza okuba ndabye bubi nga ntuula kabalaza wano kabalaza wano ak'ennyumba yange nga omuwala anyingiza alima ayingidde munda nningiza bwati nga bwabikula katendino ati naye nange nenkywakyalo neŋŋamba sibono ayiri ne mugamba kibikule nyabo jajje fuluma jigule nyumba jajje fuluma nyabo otandika otyo kungamba ati wagenda mu kyalo nga ate oli wano waniiba wange wano niiba wange wano oko muli wano no very sebo ate n'ojogera ddala n'ojjira ddala wano waniiba ku muli wano abakazi gamujoga nga nawo nga mugamba jajje fuluma musikambu daawo waliwo niiba yali naŋŋamba kati ng'omukazi wali ayagala akole ki waitolina oli mwavu kati ye yali ayagala akole ki naye mugamba gwewegatta sikiriza bwegata n'ennyumba yange mutwale omukazi wange omwavu tateesa nnaku zino Kadima akole ntya anangidde kino nga bw'omanyi abakazi balangira ebyawano neeri ebyebunaayira nga bye tutamalaako eŋŋamba owaaye nange omukazi omuwala kamwesonyi wagenda kunswaliza bwereere nenzira mu nnyumba yange nenkola ki n'ekisinga okunnuma bayitawo nga beeyisawo beekutte bwe bawuuba emikono bwe bannumya omukyala enkoko agireeta agiwuubira mu kaveera nze wange enjabi janjala ekyo tekyalinnumya ennyo naye bave ku mizigo kwesula akayumba kange nkaagala saagala kusenguka ka mitwalo 5 nze ekinnuma Kadima oba osobola okuyiira engeri amagezi gonna omuwala onandiira kuba agenda kunjabira omutima oba omusajja nja mukola ekikyamu tokola muntu kikyamu mukole ekikyamu nedda tokola kikyamu kyensaba omukulu kamukole ekikyamu owuliriza Apollo njagala ompulirize okukola ekikyamu si kwe kugenda okuyamba omanya omuntu okukwata mu liiso n'atwalira ddala omuwala oli omanya engeri
ateke na mumanyi gwanyirira kati wuliriza lwaki tovaawo sobola kubawo akajumba ka layisi nawe kankwatiridde kati gulwaki oyagala bubaveewo bagende bebansangawo wano oyo mukwano gwange yansangawo wano ate yansanga ndi mirembe gyange nefunya mukyala wange ati yamubye nzijogala ntumire agende nja kumukuba ekikyamu yiya nnyo ng'omusajja oba esonyiwa oveewo kimbadde njagala bakubire kati nekakati obudde buno bayingidde kati gomanyi mazima ddala bali mu kukola kitaani obudde buno olowooza bakola gwe lwaki olowooza ku kye bakola gwe bikwatirako lwaki oba tufuna omuntu bayingidde ate omukazi bwe yeesisa bwakuba omukula yemba bwayogera akaboomu naye mbadde njagala obakubire obudde buno basenke bagende lwaki nkuwa enamba ya landiroodi lwaki okubira landiroodi abagobe abawirisiiti abagobe ddala bagende kakati owangitaata kyetugenda okukola njagala tukole bwe tuti akadima tisite wakyali pulani yakolebwa abantu bagobebwa nze njagala obaleke oba esonyiwe nga nawe nga tumanumya omutima bwe bagenda anti enensi ogirabirimu abakazi bangi ate abasobola okukwagala abakazi bangi naye tewali wange ono ye wange enze omutima gwange kugwasibira lwakiri bagenda embere zikadima mbadde musajja munaddiini nnyo nga nzikiriza mu ddiini naye kati oba ogaanye kadima ebiddako tombuulira zinda kuloga mukulu ate ebyokuloga byaki kadima neddaka nduka omuntu nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Anko Kabugo ekintu buli ky'omuziki kisinga obuzibu bwensinza okufuna bw'abavubuka omuvubuka oyo yansindikidde messages nga 10 ng'ayagala mukubire nga ŋŋamba oba bamu oba afa kiki abavubuka ndowooza njagala muyige nga sinagenda mba naffe bateesa ebibala ebiwooma ku nsi kuno bingi oli ng'akukyayi si enkomerero y'ensi naye waliwo munnange omuntu akukya wano olaba ng'ensi ewedde Uganda bali bakukyayeko omuntu gw'oyagala abakazi bangi n'abasajja bangi oba ogenda kutta nsi ogimalewo olina kwegumya kigedde n'ogenda noba ng'otambula obulamu bw'obutadde awo buli lwembalaba mpulira nfa ate basengukewo kiki kale Mwami Kadima webale kuweereza ssebo nze kyembadde ŋŋamba omutabbizi oyo bambi kiruma nnyo naye ate takola kyamu ajja kwereetera obuzibu nze mbadde ŋŋamba era bali baamulaba obunafu bwe n'alyoka awasa omukyala n'amuteekaawo ku bbali baakola kibi naye mbadde mwegayirira asenguke waawo aviire ajja kufuna obuzibu atafiire mu kkomera abakazi bangi bannange abakazi bangi aveewo amafaadi kulukuliro mbwe nnyumba za layisi Kadima webale tuweereza naye n'abawala bajoozo omuwala alimbyemu anoonya kuleetera munne buzibu nze amagezi gempa omwami oyo asengukewo yadde akayumba ka layisi agenda atitenkanyeko ewalala kubanga bw'anaalemerawo ajja kukola omuntu ekikyamu ate n'ekirala atandika okubeeramu n'akasente mu musawo kuba kati kamujooza asigadde ennimamya kale webale nnyo mama Linda naye n'abakazi naffe tujooga bannange n'ova wali ate n'odda wano mwamugenda okuleetera bannammwe bakola ebikyamu Kadima ekyo tekyebeereka ne wabeera ggwe bannange tekyebeereka bamuviire basenguke baveewo bagende naye mama nga buli wookera olaba ku muntu wo kiruma Apolo kyaliko nti tegeero n'Amalinda ekawuko bali omuntu aba akyaliwo abatakyaliwo omuntu akyaliwo Apolo lwakulemezamu bulemeza naye bw'aba akuyamye nga akulaze kalazi entuufu of course muleka agenda omanye nti kati yoyo bw'atyo bw'agenda okweyisa bw'atyo bwe yeeyisizza tulemeroza kubeesiba kati buli w'omwesibako omuwamaanyi kulaba nga ye wa kitalo ate nga si wa kitalo nambasa Mwami Kadima mwebale kuweereza nze ŋŋamba mukulu oyo Apolo yeegumye oba si kyekyaveewo amayumba aga layisi mangi mwebale kuweereza ono nambasa enzaalwa y'esseggalye kale nze twesange mu kibimba zigenda kubeera ennyimba 12 esinga okwokya abali ku Prime Garden ze nankwadde awo tujja ku Lwokutaano tujjira ddala Daheyazi yonna David Lutalo kaziwe kapo kwali tulinako omwami Chance Nalubega ne kwali ne John Black kale atakumira mpeera batukumire musule bulungi mbeere bulungi